Figa gye baliko. Olunaku olwaleero tusisinkanye ku bategesi oba ku kwabo bannannyini mabaala abakoze conference ne bagamba muzeeyi tabajjukirangako n'abo babounce abamu bagambye nti bo tebabajjukira ate mmwe bwe mugendayo temubateerayo kabega. Alright, okusookera ddala nja kwebaza bannayuganda nebaza n'omukulembeze w'eggwanga okuvaayo n'ayogerako eri eggwanga kwa buli muntu yabadde amulindiridde okuwulira ekiva gy'ali. Njagala otegeeza bannayuganda nti tusigale nga tuli bakakkamu kubanga teri mufu akola ssente, teri mulambo gukola ssente. Nga tonaba kwogera bintu byonna nti abamabala tebanafiirwako basooke beerumirire balumirwe n'eggwanga lyabwe n'ensi yaabwe oba n'abantu be baguze emyenge. Kino kikwata ku buli muntu kubanga covid yanyigiriza buli sekita. Olw'ensonga nti omukulembeze w'eggwanga wavaayo n'agamba nti ebbala ziyimirire. Nsuubira nti eggwanga lirisinga n'okukosebwa oba gavumenti olw'ensonga nti Nairo Breweries yokka omusolo gwe olunaku oba omwezi omengo gwetunda ogwema ku gavumenti yaffe. Nsuubira nti ssente nnyingi nnyo ziri worth millions and billions money. Kakati gwe batasobodde kulowooza ekyo bongo okusensinga n'oga nti omukulembeze byayogedde tewategedde mbw ate bye yayogedde temwabaddemu naffe tetubateeseza mwe mugende mweteeseze. Ekyokubiri temunnondangako nti ngende nteeseza ab'amabaala. That is one. Two, nze nteesa bigasa ggwanga lyange so sibinyigiriza bannayuganda ensi enyuma bantu sisobola kuteesa bintu bigenda kukosa bulamu bw'abantu. Ekyokubiri abantu bayige okukolaganira awamu. Omukulembeze w'eggwanga bwe yavaayo n'akoowola ku bantu ababa bamuyambako mu ggwanga lyonna saalabako bamabaala bavaayo bagamba nti tuleseyo miliyoni egule akawunga oba egule sanitizers oba egule ki essaawa zino mutuleekaanira mutukaabira. People mubeere bantu bakulu. Kino ekintu kya ggwanga ddamba ky'abantu bonna ky'abannayuganda bonna. Saalabako bawunsa n'omu babawunsa babaddewo bakola zi circles genocide nabateeramu ssente billions money ne bawuba ne babawa ssente era genocide bawa ssente. Museveni bwe yayita abantu abamuyambako okukwasaganya covid n'okukwasaganya eggwanga saalabako bawunsa yenna teno sako yabawunsa yesayo emitwalo 5 oba eguzeyo sabbuuni ekitole. Kitegeeza kinti ensi temugyagala n'eggwanga temulyagala n'abannayuganda temubaagala bennyini. So musooke muggule emitima gyammwe musooke mwerokolenga mwekka. Bayibuli yayogera mu Bagalatiya essula ya 6:7 n'egamba nti Katonda tasekererwa era buli muntu kyasiga kyalikungula. Owulira muganda nange soma Bagalatiya 6:7. Katonda tasekererwa era buli muntu kyasiga kyalikungula. Abamabaala ekyo kye mwasiga lwa nsonga ki? Mwagala n'okuvaayo okulaba nti mulumirwa nammwe eggwanga era mwagala ensi okutwaliza wamu. Babawunsa temwafaayo okulaba nammwe ensi mugyagala. Museveni talina kintu kyakola nga president kinyigiza muntu. Buli kintu kyakola ali mu kulumirwa bannayuganda era ali mu kunyorera wamu olw'ensonga ne gavumenti essaawa zino efiirwa ne gavumenti enyigirizibwa. Ofisi za gavumenti ezimu nsibe ezandibadde zikola essaawa zino lwa nsonga ki nti tusinga kwetaaga bulamu bw'abantu. Kino kiri ku bulamu bw'abantu kiri ku bannayuganda bonna ng'eggwanga Uganda oba n'ensi endala bwe muziraba. Tusooke twebaze Katonda olw'okutuwa omukulembeze omulungi alumirirwa abantu. That is one. Two, twebaze Katonda olw'okuba nti asobodde otusevingako olw'ensonga nti ensi endala zembadde mutekirimanyi abantu enfa gye bafaamu. Kitegeeza nti Uganda nsi ya njawulo Katonda kyegyetaaga era giwa omukulembeze omutuufu. Bayibuli eyogera mu ngero 13 n'egamba nti ensi ekyusakyusa abakulembeze tekulaakulana era teggwamu ntalo. Naye bw'emala okufuna omukulembeze omutuufu alwa mu ntebe. Ekiwisiza Museveni mu ntebe byebimu ku ebyo ebikolwa bye. Owulira Bayibuli eyogera n'egamba nti tuli balabira ku bikolwa byammwe. Kitegeeza nti abamabaala ebikolwa byammwe temulumirwa abantu bamugenda kuguza mwenge. Temulumi omuntu agenda kunywata omwenge ne masiki. Mbo bakoze masiki yaabwe bagikoze nga ya zipu ku mumwa. Omutamivu teyeefugola bafuka mu mpale. Abatamivu laba bagwa mu mabaala. Kati omugambo tandi asumule zipu anyo omwenge ataguzeeyo. So nze saba na Uganda tubeere bakakkamu. Tewali yalota covid. Tewali yamanya gye kyava kino kyajjanga kibwatukira kyanyigiza buli sectors, So mbasaba tusigale nga tuli bakakkamu. Mbasaba ebigambo bibeere bitono muleme kunyiza omukulembeze wa ggwanga muleme kutyobola amateeka ga ministry ate tweyisenga bannayuganda balumirwa ensi yaffe okutwaliza wamu. Gwe bw'ovaayo n'ogamba nti ebbalayo tekola singa Museveni tabalumirwa nga president w'eggwanga teyandivuddeyo gamba nti bannaffe abaluddeyo okukola banga abamabaala babaweeyo mu sekta yo babaweeyo ssente. Bannaffe abasomesa babaweeyo ka ssente kubanga yabawa
ya babadde basaba nti nabo babatere mu ssako ssente ng'abalala bwe babateera baba wabamabala baba wababoogerako baba abazijjayo bazijjayo ezo bazirabe bamanyi n'abasomesa baba wa ssente president yavaayo n'agamba natekawo ssente z'emyoga ne baba wa ssente so balemate kuteekamu bannayuganda mutima mulala abantu bangi abakyali ku muggalo first of all namba esinga okunywa omwenge egunywa kiro okuva ku ssaawa 3:45 ng'abantu bamaze okukola tukyali mu lockdown abantu tuli supposed koma ssaawa 3 okukola ne kafyu bagireseewo kakati ne wanaggula amabaala kitegeeza tukyali mu kulwanyisa bwadde tulabe nga tuvuunuka tuddemu tukole emirimu gyaffe ffenna okutwaliza wamu teri atanyigirizibwa naffe tunyigirizibwa naffe amabaala tugayina naye tunyigirizibwa wamu olw'ensonga twagala obulamu okusinga ssente olw'ensonga teri ssente egula bulamu ate omufu takola nti ebbaala zaabwe zijja kola emisana zituuka essaawa 2 bagalewo teri mutamiivu anyama ng'emisana njagala nkuwe sitaani talokoka abatamiivu sitaani mwereere bayibuli eyogera mu Luka 10 egamba nti sitaani yajja okubba okuzikiza n'okutta n'okusaanyaawo sitaani atambula buli budde naye ate sitaani asinga kweyoleka kiro omusozi aseera kiro kati abatamiivu balinga basezi era olunyomenge ne batandika okwefukula sitaani talokoka tebakulimba era babyogera abamu amabaala bagaggula empozi bwe batewe bananjogerako njagamba omukulembeze w'eggwanga ko amabaala bagaggula ne bayingizamu abantu abamu n'abamu ne babaguza emyenge naye ffe twakisikira tetukigamba nga mukulembeze teyakikonyeeko amabaala bagaggula emisana ne bayingiza abantu ne babagalyayo ne banywa emyenge bwe beagala twogere tetwagala kubyogera kubanga tuli essaawa zino tuli kufokasinga ku bulamu bw'abantu obulamu bw'ensi yonna okutwaliza awamu tuvunuka tutya ekirwadde kino ekisooka abasinga okukola enkuŋŋaana ba mu Kampala be bacomplaininga Kampala omukulembeze w'eggwanga mu kwogera yagambye nti yekutte ekifo ekisooka mu kusaasaanya obulwadde ne ssente zennyini zitambulirako covid so nze mbasaba tusigale nga tuli bakakkamu kino tewali yakireeta era tewali yakyagala tome kulowooza kufuna bad mind nti ate baguddeko ono nze kanfune obujja ate baguddeko ono nze kanyiige ate naffe batugule so tusooke tumanye kiki ekigendererwa ky'ensi kiki kusevinga bulamu bw'abantu kubanga omufu takola ate teyi ssente egula bulamu